Actually, you must wake up. Idiot. You must wake up. You are just an idiot. Shape up. Shape up. Okuva akalulu k'emiyaga lwe kaatandika ntegeeza akakamyufu k'ekibiina ki National Resistance Movement oba kyoyinza okuyita NRM akalulu akalimu Major retired Lwashande General at the same time ne Theodore Sekikubo okuva akalulu k'abano lwe kaatandika tewaliwo olunaku we lwatuuka ne babaako we bakwatagana yadde eddakiika emu MP ensambageri kibooko wamu n'okuyiwa omusaayi bye bimu ku bintu ebyatuuka ku bawagizi baabano ate era nabo bennyini katono beeyiseemu empi n'okuba nti beekuba oluvannyuma lw'okuba nti obululu bwalangirirwanga retired Lwashande ye yali awangudde era nti ye yali akubye Theodore Sekikubo akakiiko k'ebyokulonda oba akakiiko gy'oyinza okuyita tribunal eyateerwawo ekibiina ki National Resistance Movement okugonjoola enkaayana z'ebyava mu kulonda nako nno kaakawaŋŋamudde era empapula z'olaba ku screen z'empapula ezaavudde mu kakiiko kano wabula era akakiiko kano tekaayawukanye n'ebyo ebyava mu kulonda. Empapula zino zabaddeko Theodore Sekikubo wamu ne Kabatesi Joy Kafura nga be baali ba petitioners ate omuntu gwe baali bawawaabidde yali Brigadier General Retired Emmanuel Lwashande nga baali bagamba nti ono wamu ne ttiimu ye baakola emivuyo mingi nnyo mu kalulu ako. Wabula akakiiko kano oba tribunal eya NRM yafulumizza mu nsala yayo eyinamu kalayini bwe kati kanka kusomere. We are therefore not satisfied that the petitioners have proved this allegation to the required standard. Noting that there is no such thing as a perfect election, the tribunal finds and holds that even the instances of election irregularities proved did not affect the result in a substantial matter. Katuwuliriza. Okusinzira ku tribunal ya NRM egamba nti kye mulina okubanga mumanya tewaliyo perfect election oba tewaliyo kalulu kasobola kubeerawo nga kali perfect muba mwerimba. Kati bagambye nti Sekikubo bino bye yawawaabira mbu waliwo ebitakwatagana mu kalulu n'okukulumpanya wano na wali bagamba nti newankubadde ebyo bisoboka okuba nga byaliwo wabula bo nga aba tribunal ya NRM we beetegereza obulungi amazima gali nti ekyo tekirina ngeri gye kyataataganya byava mu kulonda. Brigadier Retired General Lwashande asigale nga muwanguzi era obuwanguzi bwe akakiiko kano kagambye nti ye muwanguzi awedde emirimu kwokomya amaaso. Kati omukulu Honorable Theodore Sekikubo bw'awulidde ebyo agambye ne kati kino ekibiina kye naale mu bansi bamukisibe. Omukulu kyakoze kwe kubeera ng'akwata ebikunta bye byonna engoye zonna na buli kantu konna kaabadde alina mu NRM n'abiteeka mu gusawo ogunene n'abizingako n'asiba n'agamba nti wano mu NRM wafiira muloge ewannyo weewaawo bw'otatya musajja muno. Honorable Theodore Sekikubo MP kati akyaliyo erw'emiyaga okusinziira ku statement gye yakoze ekibiina kya NRM yakivuddemu mbulaga. Agamba bw'ati, even as I consult my people, I am sure that NRM is no longer my party. Akusooka okawulirize agamba nti ne wanaagenda okuba nga yeebuuza ku bantu be akakasa bulungi nti ekibiina kya NRM tekikyali kibiina kye. They have pushed me to the edge. Agamba nti
NRM ku bino bye yakoze n'erangirira Lwashande n'eremerako nti ne bwe bazze mu kakiiko era ne bakomawo era basigala bagamba nti Lwashande yawangula agamba nti NRM yamusindiikiriza paka ku kisembayo. And I am going to sit with my people and we will forge a way forward. Honorable Theodore Sekikubo agamba nti agenda kutuula n'abantu be batemeeteme empenda balabe ki ekyokuzzaako wabula ekibiina kya NRM takyali wa yero era temuddamu mulaga langi eya yero eyo eya kyenvu nedda. Honorable Theodore Sekikubo alangiridde mu butongole nti ekibiina kinarama oba giyite NRM kati agenda kuba agyeyitira kuutwe agyabulidde agambye ngeze temugezaako ne munkomya mu bintu byammwe. Kyenkoze kwe kwetegereza abamu ku bannayuganda ebirowoozo byabwe naddala ku nsonga y'okuba nti Honorable Theodore Sekikubo ayabulidde ekibiina ki NRM. Waliwo omwana mulenzi amanyiddwa nga Kafeero Stephen yagambye come and join NUP, the party with the leader who has Uganda at heart. Nti jangu weegatte ku kibiina ki NRM ki NUP sorry ate ki NRM kyavuddemu bamugambye nti jangu weegatte ku kibiina ki NUP olw'ensonga kyo kiina omukulembeze alina nnyaffe Uganda ku mutima gwe. Kati waliwo omukulu amanyiddwa nga Oyet Samuel agamba nti I can't blame you, sisobola kunnenya Honorable Sekikubo, this is human nature as long as the system is against one. Nti ekyo kiri mu butonde bwa muntu kasita omuntu system etandika okubeera nga teri ku side ye aba ayina kukola nga Honorable Theodore yakoze. We believe it is unfair, but if the same system is in our favor, everything becomes right about. This is why laws or rules of the game are set. It is in your favor or against you. So Oyet Samuel nagamba nti ebiseera ebisinga system bwebanga eri unfair wabula nga gwe ine engeri gyekufevaringa ojja kusigala ogibiibiita wabula olunaku lwekedde n'ekuwandula nawe bw'otandika okuba nga ogikyusiza obwanga. Rock Kakinda agamba everything has its own time. You must be cognizant of the days you operate in. Mukadekeka Maseruka Subo Ezra, there is life after politics and after parliament. Onagamba bugambi oba weetegereza waliwo obulamu nga parliament ewedde nga n'ebyobufuzi nabyo biwedde. Zam Muhammad agamba does he have to be an MP forever and ever? Let him contest for presidency. Onabuuza nti Honorable Theodore Sekikubo ayina kubeera MP ebbanga lyonna emirembe n'emirembe amiina lwaki tagenda ne yeesimbawo ku bwa president? Asalo Francis, you know, feel what it means losing an election? Cool down boss, you now feel what it means losing an election. Kati Asalu ye yaserekeredde MP Theodore Sekikubo namugamba nti kati omanyisebo wekiwulikiko okubeera nga bakubya akalulu kakana boss tulako wansi. TMWs agamba who told these people that they are only ones who can lead? Tiani agamba abantu bano nti bebe okka basobola okuba nga batukulembera. Zaburi nagamba bwati you can't accept simple defeat and there is a big problem. Agamba nti bwabanga Honorable Sekikubo ka defeat yako kebamu kuba mtasobola kubanga akakkiriza then waliwo obuzibu bw'amaanyi. Wasajja Michael, hey, what of you? Rest this time around. Wasajja agamba nti lwaki Honorable Sekikubo omulundi guno tawumula. Kanyesi Geriki, that means you have been an opposite member. Nti kitegeeza bwabanga Theodore Sekikubo yavuddeyo kiba kitegeeza nti abadde wa opposition ng'alyetta ali mu NRM. Moze people agreed if power for sure. Ono yagala kutegeeza nti abantu balina omululu ogw'obuyinza. Ejese Sanga, he's been in parliament for 25 years. He thinks he can do better. He's greedy for power. I wouldn't vote for him. Mwana mulenzi n'agamba nti yeewunya ekyokubeera nti Honorable abadde mu buyinza oba mu parliament emyaka 25 bweddu kati ate alowooza asobola okuba nti akola okusinga kaawo. Kitegeeza nti naye alina bubeezi mululu ogw'okukulembera abantu. Owetegereza
Crispus tumusiime nagamba nti welcome to PFF Sekikubo ye yamwaniriza dda mu kibiina kyabwe ki PFF ono bamwita David agamba contest for presidency you have 25 years of experience bonna bamugambe nti yesimbewo ku bwa president olw'ensonga experience gy'alina ya myaka 25 n'omusobo ng'ali mu parliament. One tab young 62 king, he should calm down. A party that has been there for him over 15 years. What a shame. Onagamba nti Honorable Theodore Sekikubo alina okukakana ekibiina kimubeereddewo emyaka egisukka 15 kati ayagala kubanga akyabulira kino kya buswavu nnyo bujingo agamba even a blind person could see that NRM no longer had a place for him. He was being delusional. Kino kirabwa n'ayonka kabeera omuntu kigalo bamuzibe abadde naye asobola okukiwulira n'akiraba ti NRM ebadde tekyalina kifo kya Theodore Sekikubo. Honorable Mr. Luke Thompson, the same people he failed to help as their land was being stolen. Ti abantu be bamu beyalemerera okubanga ayamba ng'ettaka lyabwe libbibwa. Brian agamba join NUP where they are fellow greedy fellows. Ate ono NUP gyayisizaamu egaali nga tuwadde ku Honorable Theodore Sekikubo Mugara Joseph. But has he ever been in NRM? He has just been using it as a vehicle to win an election because he knew that without NRM he would lose. Let him come as an independent or join another party and we see whether he will come back to parliament. Mugara Joseph agambe nti naye ddala Honorable Sekikubo yali abaddeko NRM. Kale NRM abadde agikozesanga mmotoka okubeera nga avuga awangula obululu. Kale bw'aba nti yeewulira eryanyi ajjire mu kibiina ky'opposition oba ajjenga independent wano wajja okumanyira nti mukwano gwange ebintu bibadde biralamu. Kale olunaku olwaleero Honorable Theodore Sekikubo agamba nti ye yeesonyiye ekibiina ki NRM kyamuyisizaamu amaaso n'okubeera nti tekyamuwadde justice yadde edakikemu. Kati kyetugenda okukola kiri bwe kiti ewa Honorable Theodore Sekikubo tuvuddeyo engeri gye tuli nti tukyali mu byabufuzi kankutwaleko ewa Muhammad Nsereko president to be olw'ensonga nti naye ajjeyo empapula olunaku olwaleero soka olaba ebibaddewo nga namungi w'omuntu ayaayaana ng'ayaayaanira omuntu omu Muhammad Nsereko ku bwa president bwa Uganda. First watch this brother or sister. You can reach our reception. Chiwede. So jabuvuddeko omukulu ono yalangirira nti alina ekibiina kye yeegattako era kyagenda okulembera ekimanyiddwa nga Ecological Party of Uganda. Bangi babitwala ng'ebyokusaagirira. Not until today Honorable Muhammad Nsereko azze ku kakiiko k'ebyokulonda n'ajjayo empapula ez'okulaga interest mu kwesimba ku bwa president bwa Uganda omwaka 2026 era awo abadde atuuka ne bamwaniriza
paka wali wabadde alina okubeera nti afunira empapula ezo era ataddeko emikono empapula zitutte kubanga yeteekateeka kujjuzaamu n'okunoonya emikono egigwanidde oba egisaanidde omuntu oyo aba yagala okuba nga yeesimbawo ojja kujjukira nti ono abadde Kampala Central MP oba abadde MP wa Kampala Central so olunaku olwaleero amaliriza okujjayo empapula okwesimbawo mu butongole okwesimbawo mu butongole nga president this time round tajja kubwa MP wabula tubadde tuli awo ne bannange Uganda guno gwe mulundi abantu bakyasize okuba nga bajja mu bungi okwesimbawo ku bwa president kino ekisanja kyo kigenda kuba kirala waliwo gayi aze amanyiddwa nga Avudde bamuganya okuyingira ensonga Avudde azaya aina babuyita bukondo obuyungo Avudde sebajjidde ku buyungo omanyi baddiikuula obuyungo bwe sokola Avudde wano No, you want me to bail first? What's one? You go and dress up well and you go. No is a no. Yes. You go and dress up well and you go back. Remove that thing and walk through. We can enter. Just you see and walk and go. I'm not allowing you. Okay. Go back. But this is our normal height. Finally, I'm going to do Mzala and open a million return on Amazon to do a president. Take it, go back. The president of Mrs. Samuel Mas. You go back and obuzibu bagamba tusobola kuyitawo wano naye ffe buli wamu tuyitawo kubanga newake waffe bwetyo wetubeera era tuyita mu nziki oyo nno ye mukulu amanyiddwa nga Avudde abadde azze ne munne nga bw'osobola okuba nti obalaba mu bifaananyi bagayi bazze bambadde obuyungo nga bali eri waggulu mu bbanga nga batambuza bitiye obuyungo obwo mubumanyi obwabaddiikuula bwe baakolanga mwabagendanga mu saakasi so abo babadde fuuti nga ziizo okuva ku ttaka nga bali waggulu eri mu bbanga yes ndoze kye kifaananyi kisobola okujjirayo bulungi ne bannange Uganda kati batuuse ku mulyango gwa Electoral Commission nga n'okuyingira kujja kubeera kuzibu nenga sebo bo bagamba banonye empapula za kwesimbawo ku bwa president bwa Uganda eyo tuveeyo olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 2 Augusito mwaka 2025 ekibuga Kampala neera kisiibye nga bwe kyabadde jjo dho olwaleero poliisi tebaddeemu nnyo okuba bantu nakubeera nti ebakwata nga bwe kyabadde olunaku olw'ejjo wabula amaduuka ne leero gasiibye masibe luno lwe lubadde olunaku olwokubiri olw'abasuubuzi okwekalakaasa this has been the 2 kati oluvannyuma nga Kampala ebadde nga bw'ogirabye kati ate kino ekifaananyi kyenfunye kibadde kifaananyi ky'abasuubuzi bakedde bonna ne bagumba ku kkooti ya Buganda Road ensonga ebadde ebaleese babadde bazze kulaba bannaabo abaakwatiddwa olunaku lw'eggulo ng'ennaku z'omwezi 19 Augusito 2025 mu kwekalakaasa okwabaddewo n'okwegugunga okuva mu basuubuzi bano ejjo poliisi yasose ne reporting nti yadde kutta abasuubuzi 9 wabula olunaku olwaleero mu kkooti abasuubuzi bano bolaba ebweru babadde basuubira bannaabwe abasukka ne 20 okusinziira ku kaunti nga bwe badde etandise okuba nti etambula era bagumbye ku kkooti ne bagamba si baakuvaawo paka nga balabe ku basuubuzi bannaabwe at least nga baleeteddwa mu maaso g'omulamuzi
era munange wayisewo eddakiika zibadde ntono nnyo abasuubuzi abakwatiddwa olunaku olw'eggulo nga baleeteddwa era ne basimbibwa mu maaso g'omulamuzi. Batandise okuba nga babakolako embeera ey'okuyita roll call era nga bayita omu ku omu. Kansooke nkulageko ku basuubuzi bano abangi abakwatiddwa mu kwekalakaasa okw'eggulo ate nkwongere information endala wano omukwano gwange. Thank you. Sawa Trevor, Sawa Isaiah, Ideolo Jonathan, Semanda Brian, Mugisha Monica, Aniwalu Sadat, Otono Brian, Ovega Jimmy, Mohambuzi Blair, Ato Alan, Nabayende Jacqueline, Nsereko Business, and Ouma Clinton. Where's Ouma? Yonno yembeera ebadde mu kooti olunaku olwaleero. Ekibinja ky'abasuubuzi babadde 17 abakwatiddwa okuva mu akedi ez'enjawulo mu kibuga Kampala. Olunaku olwaleero basimbiddwa mu maaso g'omulamuzi wa kooti ya Buganda Road ne basomerwa emisango okuli okukuma omuliro mu bantu, okukola effujjo awamu n'okuziba enguudo mu mbeera emu oba endala. Ojja kujjukira bulungi wano ku YouTube channel AGALIWO twakuleetedde story eno nti bano bakwatiddwa Uganda Police nga beekalakaasa nga bagamba nti Uganda Revenue Authority oba ekibiina ki URA ekisolooza omusolo mu ggwanga nti kibabinika emisolo egisusse ku ngoye, enkola ya IFRIS, sente z'obupangisa ennyingi awamu n'okukkiriza abagwira okukola emirimu gy'omuntu wa wansi mu buufu obufaananako bwe butyo. Wabula wenviiridde ku kooti babadde bataddeyo okusaba kwabwe eri omulamuzi Winnie Nanchajja tiko abayimbule ku kakalu ka kooti mu buufu obufaananako bwe butyo. Wabula njagala okutegeeza nti newankubadde basaba okuyimbulwa na byonna ebitambula, bano bakyakalambidde era amaduuka gakyali magale. Ebifaananyi byolaba tuvuddeyo mu kooti kadale tuddeko sayidi eno. Ebifaananyi byolaba bifaananyi ebivudde mu kakiiko ka Kosase olunaku olwaleero. Ojja kujjukira nti akakiiko ka Kosase kaayita abakulu abaddukanya ennyonyi za Uganda oba Uganda Airlines olunaku olw'eggulo nga 19 abakulu bano beebulankanyiza ne batalabika ku budde bwe babadde babayise. Bazze luvannyuma ng'olukiiko luwedde era ensonga gye beekwasiza bagambe nti babaddeyo ne meeting ey'omugaso ennyo eri ku side za Uganda Airlines. Kati babadde akakiiko kabeetaaga. Akakiiko kano ojja kujjukira nti chairman yaako ye Honorable Medard Segona nga babayita kubabuuza kajjojijjoji w'ebibuuzo okuviira ddala mu Auditor General's report eya 2023-2024. Kati munnange we batuuse olunaku olwaleero omukulu gw'olaba ku screen bano n'abayiyeeyo era naye akola mu Uganda Airlines y'omu ku bakulu. Omukulu ono ye Peter Emuge. Peter Emuge alabika ewaabwe bamukuza bamugamba nti olina okunywereranga ku mazima n'okwogera amazima. Peter Emuge ye head of engineering mu Uganda Airlines. Kati aba Uganda Airlines babadde bagamba nti waliwo ennyonyi ezitakyasobola kubuuka, ennyonyi za Uganda. Ngolooza nno bawansonga ki nti sipeeya w'ennyonyi ezo muzibu wa kufuna takyalabika. Ati nno engineer omulamba, head of engineering omukulu gwolaba ku screen Peter Emuge avuddeyo n'asamba jja byonna ebigambibwa abakulu abamutwala nti ennyonyi za CRJ zibombadia tezisaanidde kusaabaza bantu mu kadde kano olw'ebbula lya sipeeya waazo.
omukulu avuddeyo n'agamba nedda ebyo si bituufu no kyokka nga ali mu kakiiko emuge agamba nti sipeeya waali era n'akakasa nti kitwala butwazi ennaku 3 okufuna sipeeya oyo okuva ku lunaku lw'oba omulagiriza oba lw'oba okoze oda. Mukadege kamu omukulu Peter Emuge agamba nti bakayungiriza abagula sipeeya ono ne bamutereka nabo bamuseera era nga bakubisaamu ebbeeyi emirundi 2. Bino byonna omukulu okubyogera abadde abyogerera mu maaso g'akakiiko akavunaanyizibwa kulondoola emirimu gy'ebitongole bya gavumenti komalayo kemuyita kosase wabula nga kaggwayo nga Committee on Commissions, Statutory Authorities and State Enterprises. Ekyo kye bayita kosase. Bw'obanga gwe ebbanga lyonna owulira kosase tomanyi kye kitegeeza. Ebeera COSASE, Committee on Commissions, Statutory Authorities and State Enterprises. So omukulu Peter Emuge avuddewo ng'akawaŋŋamudde nti abakulu bakola olukwesikwesi ne bagamba nti ennyonyi za Uganda zibombadia tezikyasobola kusaabaza bantu mbu sipeeya waazo muzibu wa kufuna. Ate akulira ebya engineering n'agamba bannange nedda tebabalimba sipeeya wetuwa tumwetaaze tusobolera ddala omufuna era ennyonyi ezo zisobolera ddala okutambula. Kati Munnayuganda simanyi gwe kiki oba ofunyeemu awo kubira mukama engalo ez'amaanyi. Bwe tuba nga tuvuddewo awo tuveeyo mu bya serious tukomewo kene waffe mu bya entertainment. Mu kifaananyi abakulu boolaba ababiri ye Chosen Becky wamu n'omwami we omupya omugole amanyiddwa nga Professor Sekajja. Balamu yavuddeyo n'awa Professor Sekajja essaawa 12 nga Professor alabiseeko mu maaso ga Balamu. Olw'ensonga mbu Professor ono yakozesa omuwala atanneetuuka n'amuzaalamu n'abaana 2 bweddu. Kati Balamu ng'awadde ensalesale wa ssaawa 12 ate Chosen Becky ne omukulu gwe bawadde ensalesale bavudde ne bafulumya ebifaananyi ng'abasaanyufu bazibu nga bali Mecca bagenze kukola umra. Ekirala njagala obategeeza nti Chosen Becky oyo gwe mulaba kati yafuuse hajati oba waakufuuka hajati mu bbanga si ggwanvu wabula ng'ekikwatagana n'okusiramuka ekyo yakimaze dda era yatuuse dda ne ku ttaka ettukuvu wali. Kati toyina kyomugambayo ye nga Chosen Becky kubanga omusajja yafuna musajja Muisiraamu naye agambye nange kati kankyuke. Wabula waliwo omukyala ataasiramuka busiramusi ye nga yali musiraamu. Twogera ku mwana mwala Rashida gw'olaba ku screen awo. Rashida ono agamba nti omwaka gwa 2020 we yasisinkanira Sekajja ye yalina emyaka gye 16 gyokka era nti alina abaana 2 ne Sekajja n'obulamu buzibu nnyo. Agamba talina waakusuza abaana be. Sekajja yali yamufuna ennyumba ya mitwalo 3 Sekajja n'adduka. Agamba nti renti amuyinze obuzito era bamubanja emitwalo 9 gy'emyezi 3. Agamba buli kiro agugumuka kayebuuza abaana be kye banaalya. So Honorable Balamu kwe kugamba Sekajja alabikeko mu maaso ge mu bwangu without fail. Wabula yagambye nti mwana mwala ono naye agende yeekebeze nti ebisajja ebyo bizibu nnyo kiyinza okubanga muno mwe kibadde kitagalira kyamusiiga ebirwadde ebitagwanidde. Naye munnange gwe bagamba okubeera nga agira ennankani uli yagenze dda ali Buwarabu ali mu kweyagala na Chosen Becky. Kale awo tuveewo tugendeko wa Mirembe Beddings. Mirembe Beddings abaana batandise okuba nga bayekokkola. Sooka owulire wano.
bizinensi ez'abaana abato. Leero n'agera n'asuubula kago, enkya n'agula emmotoka 10 ezitambuza ebintu. Next day n'ofuna akeedi namba nga yeeteekebwamu ebintu. Eyo bizinensi erina amakuba. Aswali. Leero n'ofuna ssente ne zifreezinga banka. Enkya n'ofuna n'otandika oku unaatuwulira. Wamma gwe kola mpola ebibyo. Kola mpola muganda wange tojja kusobola mu nnaku 3 ku changing the world. 1 + 1 tebigatta. Iya. Atemye n'akakule. So olwalero abantu basiibye batabukidde omukyalo yamanyiddwa nga Mirembe Beddings oba Mirembe. Omukyala akyali omuwala omuto ddala. Nti bangi bali mu bizinensi ya beddings eno ng'ebalemeredde bakyatoba bakoledde emyaka naye y'okubeera nti yagguddewo bizinensi empya eringa arcade kumpi ng'eri fully stocked erina buli kalonda ate nga buli lunaku olukyabaako enterprise gye yeeyongerako. Bangi batandise okuba nga beebuuza nti naye Mirembe ekintu okikola otya? Gwe ekyama kyo kyekiriwa? Waliwo ke tutamanyi? Amusobola owandiika mu komenti awo n'otubuulira waliwo kye mutamanyi ku Mirembe kye mwebuuza. Kale okutegeeza ku bannaffe aba Honey Bites bagamba nti balina package y'abaana abadda ku masomero. Osobola bakubirako obukubizi n'obugagamba munkolere package y'abaana. Balina daddies, balina donuts, balina cupcakes. Ebintu byonna omwana byasobola okuba nti atwala ku ssomero babikukolera ne babikufumbira ne babikuteekerateekera bulungi. Kadeke kamu bakola pizzas ne cakes eza buli mukolo ku 070 9 78 75 08. Kadeke kamujaga kutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basizi balangi. Agamba nti olina ekizimbe kyo wakamalirizo kizimba bakubireko bajja kikusiigira kalangi bulungi nnyo. Ate era mukadeke kamu sobola bakubira ku 0705 19 36. Abasiddi omusunsuzi ly'eddoboozi eryange. Agaliwo gwe mukutu kwe tutuula mukwano gwange etusobola okuba nga tunaanyamuko n'okuba nti tugamba ensonga ky'olina okukola kyakuba nti olikinga vidiyo eno. Thank you so much.